Buli abuuza ensaasaanya y'essente mu Parliament genda obuuze nnyoko zaakozese wa kitaawo. Balamusiza bassebo ne bannyabo erinnya nze Kisa kya Mukamayiga. Ndi mutabanyi w'omugenzi Livingstone Muwonge agalamidde Makukulu ga Lusaalu. Ndi mutabanyi wa Namwanje Proscovia enkuyege gwe zikyakubira enduulu. Ndi muzzukulu w'Eriya Yiga agalamidde Makukulu. Ndi muzzukulu wa Lusaalu agalamidde Makukulu Gomba. Nsibuka mu ssiga lya Ssemaganda nva mu mutuba gwa musajja alumbwa. Neddira Ngabi Nsamba Akabbiru Jerengesa Jjajjange owa Kasolya ye Nsamba Lukonge Sebyala gyali ebuwaya akyatemya bukofu. Ni musajja muganda ddala era nnenyumiriza nnyo mu kika kyange ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala. Buli abuuza ensaasaanya y'essente mu Parliament genda obuuze nnyoko zaakozese wa kitaawo. People mubeere muko n'amagezi. Temuyina mu authority kubuuza ku ssente Parliament zesaasaanya. Nga nawe batalina mu authority kubuuza nnyoko zaasasaanya wa kitaawo. Nolaba abasajja abakulu abaasoma bagende musome nenga bimongwa byerere. Parliament yesaasaanya ssente z'omuwomuso oyagala saasaanya nnyoko. Nga mmwe muzirya ab'opposition nga temugana amafuta ge babawa. Nolaba akasajja akakulu ak'obuba obunene mbu wanya sekikubo toyina magezi totegeera. Genda oweebake ku bikazi byo bikadde leave Parliament matter. Wadde obaddeyo ebbanga ddene toyina magezi. Genda obuuze kuza nnyoko bw'asaasaanya wa kitaawo. Mwesonyiwe Parliament. Mama Anita Amongo oli mugumu. Era beera mugumu ffe bakada gye tuli. Va kuzina embizi ezitambula ziri embwa embisi. Gasiya.